Yes. Baniriza kamara mufuna wa Buganda. Yes. Sebo tusonyesenya mukadde waffe Katikkiro. Ne Salongo Bwete talutumidde baana. Bw'osiimye okubeera ku mukolo gw'abalungamya. Nga toli mu lubiri, nga toli Bulange. Tweyanzizza ssebo ekitiibwa tweyanzeege. Okumiyigiriza okusiima n'okutikkula bba awo naawe otagalidde weewaawo oye mutaka Nankere alukengulengu amwambaze mukolo gwakola ogw'okubikisa akabugo njagala nzireyo ku namba emu gwani anja kanji nkutemyeko obubonero bubiri beeto omuteesa yateesezza n'agamba nti ebisinga byonna tulaba biwedde naye nga tetukuwadde waka bazzukulu bannamwama badde niyize wankulu akati ekyamazima nga bino era wano omusoke we yekyakyanidde n'agamba nti ye tajja kutuuka kiki ekyaviiridde mereddwa Rajabu oli mu kifo kya kubiri mpulira togitwale nja kugitwala kodisaamu bugayaavu kiki kuliko wekitiibwa Charles Peter Mayiga oli tyo n'owekitiibwa Jewashi amuyoola olowooza lwaki kyabadde bwekityo ssebo maama Nkani ye Katikkiro eyasooka ku mulembe omuvunaanyizibwa ku kugula ebigenda mu keesi y'omugole naye omukubiriza Nyinza okuddamu nti ebigulwa ebigenda mu keesi y'omugole biba bya mwana mu tereeze tugende mu maaso tewali ayo kubanga gavumenti y'Obote tugenze ku kibuuzo kyo ekyokuna bakuyise bakuŋŋamya tegekeddwa mu maka g'abazadde b'obuwala bwenga omuluŋŋamya yolesa bulungi mwaka gwa 1993 kiganye Ssaabasajja Kabaka mwebalire ddala
Honorable Fred Kajimwa kayimba kakunyumire akama Okota Junior School. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukiku. Atuma naye nkwegesa amaaso nange Oluganda n'aluyigira ku ggwe. Njagala nnyo okusiima obubaka bwonna abaana abayimbye ennyimba, nsiima n'abalungamya Maxwell bayisanga muzzukulu wa Mukalu, akayimba kabadde mpulira nyamba ab'emawoko bazzeemu amaanyi baladdamu nwanjira wenyone nze bakadde b'omuwala bonna nga weebali okukyalo olwawedde n'akuba obulatti nti guno guwedde esebo Serowooza bwe yagenza okukyala ewa Ssenga era okukyala olwawedde Serowooza n'akuba obulatti. Mwebale nnyo Okota Junior School. Agimuumusa ku mugende yamutugenda Kawuka. Amyalu guno oguli ekyaggwe okutongoza abamikolo sectors. Ekibiina kyabwe mwe bwegattira tusubire twetulaba tunamaze okubatongoza tetugenda kuddayo kulaba nsobi ze tubadde tujja tulaba ne bwe zinaabaawo leero okuvunaana tumutegedde tulina be tujja okutandikirako okukwata amataayi. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 1 ogw'omunaana mbatongozza wansi w'ekibiina ky'abalungamya b'emikolo. Wabaawo obutakkaanya n'abakadde. Abakadde bano bennyini be bakwata ebirabo ne babibadiza so si bo bennyini okubitwala. Oba tewakitegedde bulungi nziraamu mpulira katono. Kale nzikiriza omuddiramu katono. Muddiremu. Kye nakugambye nti batwala ebirabo bingi naye batafuna obutakkaanya ne bannaabwe bali be bagenda okukumbira. Ate bano naye ebintu we nayagadde ottaanyizaawo nti bandikoze batya. Sebo ebirabo ebyo bandibadde babirekayo. tofunye kabonero basobola kubijjayo. Waliwo amuyoola tewali amuyoola okwetantala. Ekyamazima nti wandisose ne wabaawo okutuula wakati w'abakulu n'abakulu. Ekyokubiri nti bwe yandibadde ano nayo yandinonyeyo omutwalo n'ebyo ebyessalira ebirala n'abirekayo. Esebo kakati owulidde musomba ttanka ne mugenda musimenya ku mayumba. Kakati njagala owulire kino. Esebo tubuulire ekika ekyasooka okulya empanga oba ekyasookera ddala okutwala engabo ey'emipiira gy'Abaganda. Sebo ekika ekyo kyali kya Mbogo. Wadde obubonero butaano bweyanziza mbweyanzeege. Kale obanga mu biseera ebyo waliwo omwaka ogwo n'olaba nga ddala kigitwala wuliriza na bino. Abagenda okukyala ewa Ssenga wa Babirye batwala ebirabo bingi omuli ekkanzu ya taata, olubugo lwa maama, olwa Ssenga n'ekkanzu y'omuko. Kyokka Ssenga mu kifo ky'okubyaniriza yeekanga nnyo. Kiki ekyamwekanza? Sebo ekyamwekanza nti mu birabo ebyo mulimu bye yali asuubira ate byataala bye bataatwala. Ekyo si kituufu. Amuyoola era sikwadde kabonero. Waliwo amuyoola Rajabu yingira ekisaawe tulabe oba omupiira. Sebo ekyamwekanza nti mu kukyala ewa Ssenga tetutwala birabo. Kye kyamwekanza okubirabo. Kaakati ngenda kujjako obubonero bubiri Rajabu.
ngina kujjako obubonero bubiri nga bakabukujjako ng'otolotooma nga Sseggwanga y'okawuga ng'ekoze eki. Kakati njagala owulire tekyamwekanza baleeta ebirabo ebitateekeddwa kuleetebwa ne babigatta mu bibye n'atya nti oba oluusi bayinza obutadda mu kwanjula oba baleeta ekkanzu ne baleeta n'oluvugo lw'amaaba. Kakati siyinza kukwongera kye batampadde ku lupapula kuno, njagala nkulekeraawo. Bukozi obuyiiya naddala mu kiseera kino kye tuyiseemu ekyokusoomozebwa. Sebo obuvumu obwo tubugabanye, y'ensonga osanze Kawuga eri wamu. Nga tuli wamu ne Ssekiboobo n'abamyuka be, tutuzizze enkiiko nnyingi okusobola okulaba nga tuzza obumu mu ggombolero lino wamu ne Bannakyaggwe, kubanga nze era omukubiriza w'ab'amagombolola bonna 18. Kale kibadde kitukakatako okulaba nga emirimu gino gitambula mu kaseera ke tubaddemu ak'obusoomozebwa nga Ssaabasajja ali mu bujjanjabi. Twebaza Mukama nti omuterekka mwali era alamula ebyo byonna twolowooza nti bigenda kuggwa. Katikkiro njagala nkwanjirire abantu bano, ebintu tebibadde bingi, tebibadde byangu, naye ssebo njagala nkwanjulire omwami Ntulume Jonathan ya Uganda olw'okukkiriza ffe abaali aboogezi ne tufuulibwa abalungamya nga tuyita mu kutendekebwa n'okulambikibwa obwakabaka bwa Buganda. Ssebo twongera okusiima maaso moogi Kalema Kansinyi olw'okutuwa ekkakalabizo erituukira ku mulembe gwe wali mu mbuga enkulu e Bulange Mmengo. Ssebo tusiima nnyo, tusiimidde ddala. Kama wange kkiriza ntwale omukisa guno okwogera ku lunaku luno. Olunaku luno lwe tujaguza lwatuweebwa obwakabaka mu mwaka gwa 2008. Oweekitiibwa J.B. Walusimbi yali katikkiro ebiseera ebyo, era ne lugenda ku kalenda y'obwakabaka nga buli mwaka mukama wange olunaku luno tulujaguza, era twasalawo tulutambuze mu masaza ag'enjawulo n'ebigendererwa eby'enjawulo okulaba nga tunyweza ensonga emu ku nsonga ssemasonga ey'obumu mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ensonga ey'okubiri mukama wange etujaguzisa olunaku luno kwe kulaba nga tuteeka ku mwanjo emiramwa gy'obwakabaka egiba giriyo mu mwaka ogwo. Omwaka ogwedde nzikiriza mutegeeze nti twajaguliza Bugerere, era ne tugoberera omulamu ogwaliko ogwa tuwagire ebika byaffe tunyweze Namulondo. Mu mbeera eyo omulamu ogwatambula bulungi, nsaba nkwanjulira ssentebe w'abalungamya b'e Bugerere eyateekateeka omukolo ogwo, musajjawo Ssembajjwe Michael. Kama wange kkiriza nseera kye kimu ekyo tegeeze nti era kigendererwa ky'omukolo guno kwe kwongera okunnyikiza ennambika entongole yakolebwa bajjajjaffe abataka abakulu ab'obusolya ey'omukolo gw'okwanjula n'okwanjula ogwali gutandise okusereba. Ne bavaayo ne batukolera ennambika okulaba nga tugibunyisa mu ffe kennyini abalungamya wamu n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka be tukolera emikolo nabo okugitegeera. Bwe tubeera ku mikolo nga gino mukama wange twogera ku ebyo ebituufu ebirina okukolebwa mu mikolo gy'okwanjula, era nga ku luno twayiza kujja na muzannyo guno atamukutte, era ng'owulidde bingi ebisomeseddwa okuyita mu muzannyo ogwo. Olunaku lwaleero mukama wange omulamu gwe tulina gugamba nti abalungamya tubeere basaale okukuuma ekitiibwa ky'omukolo gw'okwanjula. Omukolo guno gulina ekitiibwa kyagwo, ekitiibwa ekisibuka ku bazadde, abazadde b'omulenzi n'abazadde b'omuwala, ekitiibwa ekyeyongerayo ne kigenda ku kawasa ne gwe bawasa, ekitiibwa ekisaasaana ne kibuna mu abo ababalondeddwa okuwerekera ku mukolo guno ogw'okwanjula nga bakuuma ekitiibwa ekyo. Kale nno
abalungamya ffe kennyini tuvuddeyo tubeere basaale nga tufuba okulaba nga ebyo byonna ebijjawo ekitiibwa ekyo tubirwanyisa tubikomya omukolo guno. Ekitiibwa kino nga tukikuuma kama wange tumaliridde okukola bino. Abalungamya b'emikolo mwenna be tukyaziza mu Mukono district basenga nkiddamu nti basenga mwebale kuyita n'abalungamya b'emikolo. Era Oweekitiibwa Katikkiro ndabira ddala ng'eggwanga Buganda gye liraga bwe tukwata enteekateeka eno tujja kuba ku mulamwa. Emirundi mingi naffe tugenda ku mikolo egy'okufuna obufumbo naye n'olaba omulungamya enkwata gy'akwatamu omukolo ng'oba oli awo abulwamu okuteekateeka. Naye bwe mwavuddeyo oba bwe mwavaayo n'endowooza eno tuli basanyufu era tujja kwongera okubawagira. Eyo y'engeri yokka Obuganda gye bugenda okwaka, kubanga Obuganda buyimirirawo n'amaka. Amaka gava mu kulungamya okwo, naddala mmwe basenga ne be tuyinza okuyita bakojja ate bakitaffe abatutwala mu malya okufumba. Nze yantwala owange waali omukulu birimu ye matovu oba aliwa obwedda ndi musanyufu nga nzijukira olunaku olwo bwe yali annungamya ng'omwami aneetwalira neŋŋamba Yesu muli ku mulamwa. Oweekitiibwa Katikkiro twebaza emirimu gy'otukolamu mu Buganda ne mu Uganda kubanga eddoboozi lyo lyankizo. Ey'emyaka 5 mulimu okuddaabiriza embuga y'essaza awamu n'eggombolola zonna 14 ezikola essaza lya Kyaggwe. Era enteekateeka eno newankubadde nga Namutayika tennaggwa emyaka 5 naye enteekateeka eno yo yatandika okugenda mu maaso. Bw'oyita ku ggombolola ino ly'oliko ya Mutubeena Kawuga emirimu girabika. Bw'ogenda ku Mutuba gumu Nakisunga gyatandika. Bw'ogenda ku ewa Nanfumbambi Ntenjero emirimu gigenda mu maaso. Ate egy'Engogwe nga gikulemberwa Rashid Kimera gyo mingi nnyo awamu n'amagombola amala gonna emirimu gitambula. Ssebo ate egy'okusaza egyo gyetaaga kwerabirako. Ssebo emirimu gino gyonna nga gigenda mu maaso tusanze okusoomoozebwa okw'amaanyi ennyo ddala naddala ku nsonga y'ettaka ng'oggyeko ettaka ery'abantu aba bulijjo naye ensonga ku ttaka ly'Obwakabaka mu ssaza lino etusoomoozezza nnyo. Nina ne nakutegeezaako nti fayiro ey'ettaka nalina akatuuka mu ofiisi yo nejjulirawo. Ndowooza kati tugulawo fayiro ya 2 naye ng'ensonga ezijja zonna ziri ku ttaka. Olw'okuba nti ekifo kino ndowooza kyessaza erisingamu ettaka ery'Obwakabaka eringi, awo neetaaga okuwabulwamu. Naye emberebezi ku ttaka abantu bangi ebasuza tebeebase. Ssebo newankubadde okusomesa okukuwe kuli tukola butaweera okulaba nti tuvuunuka okusoomoozebwa kuno nga tuyambibwako obukulembeze obweyo waggulu. Mutwalo
nali kakiri ne kibaawo naye kaakati engeri gye bafuuse abalungamya b'emikolo ate nga balungamiziddwa bulungi obwakabaka nkakasa ebyo tebijja kuddawo. Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro, tusaba Katonda akuwe amaanyi akwongera obuvumu ng'okutte Damula. Ffenna Bannakyaggwe twebaza Katonda akumye Ssaabasajja emyaka 31 ng'alamula Obuganda. Era tusaba Katonda amwongere emyaka kafukunya ng'ali ku Namulondo y'abajjajjaabe. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala. Netagenda mulago kujjanjaba baana. Era bwe nali omukulu w'essomero ng'atera obbagamba nti n'obusomesa mulimu. Era abantu bamala emyaka 3 nga basoma obusomesa. Lwaki olowooza nti oluva mu senior 6 ogenda mu kibiina kusomesa? Naye lwakuba nti abasomesa baalemwa okuteekateeka n'okukuuma omulimu gwabwe. N'olwekyo abasajja bano nkibagamba nga mbasisinkanye njagala kukiddamu wano nti bwe bataateeketeeke bulungi mulimu gwabwe n'akasimbi akatono ako ke babadde bafuna kajja kuggwaamu nga bannakigwanyizi bagwerimbiseemu bakola ebigutyoboola oba ebigulabisa nti buli muntu asobola okugukola. N'olwekyo bassebo abali wano simanyi oba mulimu ne bannyabo, mbadde sinalaba bannyabo balungamya mikolo, nsinga kulaba basajja baŋŋambye baabagaana. So bassebo abali wano omulimu gwammwe guno olw'okuba mugufunamu ssente muteekwa okutendekebwa n'okumanya engeri gye mulina okugukola musobole okugukuuma n'okwongera ogufunamu ejjamba. Bannakigwanyiza abagwerimbikamu bakola Abaganda kye baga nti nkole mpoomye nalunga yagoya mayuuni. Bayagala okuwoomesa ekisusse okukakana nga babyonoonye. Bazze beekola obusolosolo bakola ebintu ebityoboola ennono zaffe, amazina ge bazina. Waliwo omuyimbi atera okunnyumira ennyo naye ennaku ezo ebiseera bino yayimba oluyimba nti omuntu azina yeegaala tabeera muntu. Naye bwe mulaba amazina agamu gazinibwa ku mikolo gyaffe naddala egy'okwanjula, ekituufu nga tegasaana bantu bagunjufu. Olw'okuba mwasalawo mubeere balungamye, obuvunaanyizibwa obwo mu butwale obw'okusomesa n'okuyigiriza, nga temusomesa bano bokka abali wano oba temusomesa balungamya bokka, naye muteekeddwa n'okujja okusomesa mu maka gye baba tutte okulungamya emikolo. Kiyisibwa mu kyaffe. Neno Gomesi yali mukyala Gomezi egayaza wano. Abakyala beesibanga embugo wano ne zibikka amabere okukka wansi. Yateekako obuteesi mikono. Ekipya ne kigiyisibwa mu kyaffe. Tetugamba nti eby'omulembe bibi, tubigiise mu byaffe. Kambagulire bwe tuteegendereza ekkuuma byaffe tuyinza okusaanawo, era mu abalungamya tubasuubira
okumanya ebintu bino n'okubinyikiza. Njagala nakubeebaza olw'enteekateeka y'abano be muyise ba selekita Oweekitiibwa Minisita baatongozza be mugenda okukola nabo, era ba selekita nze mbawagira nnyo mukole emirimu z'enkyukakyuka empya ezijja ebidongo birungi mukole emirimu. Ennyimba ezisaanidde ku buko naye wali ennyimba kaneme kuzoogera mannya abayimbi bajja ku wali abayimbi bajja kwogera bigambo bingi ate kati munkwata nagenda okufaano nga mubusaasaaniza mu nsi yonna. Waliwo ennyimba nga obusiwe budde bwazo naye abako bwe banaavaawo ne bagenda n'abakulu, kubanga era abako bwe bagenda abakulu baba bakoyi badde mu nju beebake abavubuka mu basanyuseemu. Kale enteekateeka eyo nnungi. Kamalirize nga nkulisa abawangudde engule ey'obuwanyi, bakiyita buwanyi, ndowooza kigambo kipya nange nkiyize olwaleero. Waliyo Saabawanyi naye ng'omulamwa gubadde ku lulimi Luganda, era neebaza enteekateeka eno. Nkulisa nnyo Joseph Ssebalijja ow'Envuma awangudde, naddirirwa Male Ssettuba owokubiri, ate Male Ssettuba weesiimye kubanga owakasolya owangudde akwegesa amaaso ow'Ekkobe, ate owokusatu Kamoga Kasajja kali wano, obono Kamoga Kojjange. Ono omutwe wange bamuyita Mulima Mayuuni naye sirabira ddala ngeri kyagalima. Ate ne mmange Nabukeera, ssentebe w'abalungamya n'abagenyi mwenna, nsanyuse nnyo okubeera nammwe ku mbuga ya Ggombolola Mutubeera wano e Kawuga. Era nsooka okwebaza omwami w'Eggombolola Isaac Newton Musoke olw'okutambuza emirimu gya Ssaabasajja Kabaka ate n'okuyonja embuga eno. Namusabaami ba Kabaka be yakayatula amannya abamu basuumusiddwa nga Ssekiboobo n'omumyuka we nga Mutubeena n'abalala. Kabaka yabeesiga era mbasaba muleme kusuula bwesigwa. Mbakulisa emikolo ejajjo nga tujjukira emyaka 31 bukya Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II atula ku Namulundu. Abaabadde Nabirembe mbakulisaayo. Mbasaba musse nnyo omwoyo ku bubaka Empalabwa bwe yatuwadde. Ssemasonga ya Buganda esooka kwe kukuuma, okunyweza n'okutaasa Namulundu. Ssemasonga eyo yeewumbawumba ennono, obuwangwa n'empisa z'Omuganda. Mu Ssemasonga eyo era mwe muli n'emisoso egigendera ku Kabaka abeera ku Namulondo. Ssemasonga esooka era erimu ensonga ezikwata ku bika, ezikwata ku bwami, obwami ng'obutongole, Miruka, okutuugira ddala eno ku Katikkiro. Era mulimu n'obulombolombo n'olulimi Oluganda. Byonna byonna ebyo bigenda mu Ssemasonga esooka.
byenfunziza ebiri mu Ssemasonga esooka byebyo ebifuula omuntu okuba Omuganda. Buli gy'ogenda abantu balina ebyobusika byabwe, balina ebyafaayo byabwe, balina enneeyisa yaabwe, era balina embeera mwe babeera ebawa ebbala ensi mwebalabira. Tera okulaba abasajja abatunda eddagala mu budomola nga beesuulidde obusuukasuuka bulinga obuwalume. Enneeyisa yaabwe ekulaga wa gye basibuka. Abagisu bagenda kusala mbalo. Bw'owulira engoma ezo ez'akadodi tekikulobera kutegeera gye bava. Naffe mu Buganda tulina bye tukola, tulina enneeyisa etusaaka akalambe etuwa ebbala abalala mwe batulabira. Bwe tulaba kabaka nga tufukamira nga tuweera ku ttaka kubanga erina mu nswa, era toyinza kulaba nga abantu bakuuta akalevu n'obuuza nti ate oyo ani bwe bakuutira akalevu. Mu Buganda bwe tugenda ku buko nga twewombeeka nga tubeera bakkakkamu, nga bwe tuwa bwe tusangayo ekitiibwa, nga tudduka abakadde abatuzaalira abakyala, abakyala bassezaala nabo nga babadduka. Nagenda ku mbaga ya mikwano gyange Bannankole, ne balyoka basuulamu akayimba. Taata w'omulenzi, omulenzi awasa n'abakamu kwa mwana ne bazina amazina awo mu ddiro, nze ne neesisiwala. Naye bo tibakirina buzibu, amulabira ddala ng'omwana we asobola n'okumulera, kyotasobola kukola wano mu Buganda. Bwe tugenda mu kwabya olumbe nga tutwala ebita by'omwenge, nga tugenda n'ennyumbo gy'emmere n'empombo, nga tutuula mu nsiisire ezatuteekeddwa. Simanyi oba ekyaggwe mu nnyimba abantu bakyatwala empombo n'ennyumbo gy'emmere. Bwe tunaamala wano kuŋŋaana luno nja kubuuza Ssekiboobo. Bwe tugenda ku bikujjuko nga tukuba embuutu, nga tubiibya, nga tujaguza. Kale embeera ezo ze zimu ku bintu ebyoleka omuntu okuba Omuganda. Era eggwanga eritalina mpisa zaalyo oba obulombolombo oba obuwangwa oba ennono lisaanawo n'okwerabirwa ne lyerabirwa. Era ennaku zino mu kibiina ky'amawanga amagatte waliyo ekitongole kye bayita UNESCO. Bw'ogendayo ne bw'oba nga tuvudde wano n'ogenda ku mutimbagano bajja kukubuulira amawanga agasaanyeewo. Ate mu nsangi zino waliwo gali agasooka okusaanawo ng'ag'Abalooma. Abalooma, eggwanga ng'Abalooma lyasaanawo. N'olulimi lwabwe olulattiri lwasigala mu Kereziya yokka. Lyali ggwanga ly'amaanyi nnyo. Naye bwe baagaggawala ne bekola obusolosolo, bano be badde boogera ku ekitiibwa Minisita Ssekiboobo babwogeddeko. Abagwira bwe bajja ne babawamba ne babeera bize ebyabwe byonna ne bisaanawo. Awo nno zino z'ensonga ezifuula abaluŋŋamya abakulu ennyo mu kukuuma ekifaananyi kyaffe eky'eggwanga Buganda.
naye ndowooza temukiwulidde. Olw'okwagala okukuuma obulambe bwaffe kyekifuula abalungamya abantu ab'enkizo olw'okukuuma ekifaananyi eky'eggwanga Buganda. Tulina okubaako ebintu bye tukuuma butiribiri okusobola okukuuma eggwanga lino, era ng'ekisooka lwe lulimi Oluganda. Ekirala ekirina okukuumibwa z'empisa zaffe, obuwangwa n'obulombolombo, naddala mu mikolo egy'olwatu ng'okwanjula n'okwabya olumbe. Ku mikolo ng'egyo twambala ekkanzu n'eggomesi ne tuggumira bulungi. Omuko tayogerera ku buko, era abalungamya ebyo oluusi mwali mubitandiikiriza nti omusajja ayogera biki? Waliwo eyayogera ebiyitira, tubalabye aboogera ebiyitira. Omanyi ekiwuggwe ng'alina ekiwuggwe ekimuli ku mutwe kyayogera, yeerabidde nti ali ku buko. N'omwana omuwala naye n'ayogera ebitajja. Omuko tazirira mazina mu luggya lw'abakulu. Kati ku mbaga agenda kukola ki? Nti basuddemu akayimba, senga n'amukwata n'amuwuba n'amuzza eno n'amuzza eri. Ate ku mbaga banaakola ki? Era ku mbaga emabegako awo abakulu baagendanga ne basiibula mangu, abaana ne batandika amazina gaabwe. Toli abagambako muzina amazina gonna ge mwagala, naye wagenze bakuzaale ku buko oli awo weetinkuulatinkuula. Era boogedde ku busolosolo, omuko ali awo nti amansa ssente ng'ozikuba baani awo. Ku buko tugenda n'ebirabo ebidda ku nnono. Waliyo n'ebirabo eby'omulembe guno, ekifaananyi kya Kabaka, ekifaananyi kya Buganda n'ekya Nnabagereka bakiteekako omuziro. Aba Majestic Brands mwebala okukola emiziro gino gye mwakoze oba mu lubaawo oba mu brass ne certificate. Ku buko tetutwalayo bifaananyi bya bannabyabufuzi. Ku buko tetutwalayo bifaananyi bya bannabyabufuzi. Kaakati wonooba omukatoliki kakuuse ng'ogenda n'ekifaananyi kya paapa, bw'oba oliwo FDC ng'otwala Amuriati oba Erias Lukwago. Ekyo si kyekifo kyabyo. Tulina okumanya w'okolera kiki. Omukolo gwa nnono gwa buwangwa, ate munnabyabufuzi olwo tetwa ekifaananyi kye. Kale mulimu gw'abalungamya okukuuma n'okutaasa obuwangwa n'ennono ku mikolo gye tubeeramu. Ennaku zino bwe twogera ku bintu bino nga bagamba tulina okugenda n'omulembe. Era omu yagamba nti bano ababuwakanya baazaalibwa mu mirembe gya 1904. Mwali mukiwuliddeko ekyo? Baazaalibwa mu 1904. Obwakabaka tebugaana kutambula na mulembe. Omulembe gwe tulimu gulimu selekita, era birungi. Nange ebivuga ebyo binyumira nnyo, era mu kusala dansi ndi wakabi. Naye dansi ogisalira mu kifo ekituufu. Tetukyasobola butaba na bivuga. Birina okubeerawo. Naye kya bukopi okwekola obusolosolo nga weerimbika mu kutambula n'omulembe. Oba abantu lwakuba baakabiraba, anti Omuganda agamba kyakatuuka taggwebwako ntengeetero. Baleeta abakazi n'abaana abawala
ne bambala bugomesi buno obutatuuse ne beefukuta. Ogwo gwe mulembe okukwolesa bukopi. Webale w'emmamba okukwolesa bukopi. Nabano bakatuma abambala obukanzu bwe tutategeera obukoma mu ntumbwe n'okwemenyaamenya ate ataddemu empale ya jiini engatto temuli sokisi ngatto myufu. Obukopi mu bumanyi. Obukopi mu bumanyi. Bw'obeera katuma n'oyambala bulungi obwakatumwa bukuvaako. Abako abamansa ssente mu kidaala abo basaana okuvumirirwa kubanga baba banyooma abakulu. Weebale nnyo ssebo. Baba banyooma abakulu. Omuko ayagala okugaba ssente eri bakadde be aziteeke mu bbaasa azikwase senga azitwalire mwannyina mpola mu kyama. Mwabali wano temuwa bakadde bammwe ssente ne mubeera eza bulijjo. Bw'ogenda ku ssekukulu okulaba kitaawo okutwalira maama wo Gomesi ekyalo kiyita kikuŋŋaane bategeere buwagaggawala. Naye oli muko n'okwata mu kkooti n'ojjayo akavangata n'okamansa ng'Abanigeria. Ffe tuli Banigeria n'Abanigeria bakola ebyo eri wamwe babasekerera nga temukimanyi. Bali Abanigeria abagundiivu nabo tebakola ebyo byabano ababbibi abakyaba abakopikopi bwekiri. Nze mbaddeko n'Abanigeria abagundiivu nabo ebyo babigaya. Ebintu ebipya bwe bijja tusaana tubigiise mu nneeyisa n'obuwangwa bwaffe era twewala okukola ebisaabulula ebyaffe. Eno ekkanzu ze mwambadde omukisa guno oluvannyuma lw'omukolo guno ogubaddewo olwaleero mu disitulikiti y'Ekikomera n'olusaza Kyaggwe okwebaza Ssaabasajja Kabaka awamu ne Katikkiro olw'omukisa omunene gye batuwadde okusooka tukyalirako ate era obubaka obulungi obwesimba Katikkiro bwawadde Bannakyaggwe ne Bannayuganda olwaleero okusinziira ku bigambo ebyo okuddamu okutereza ennono n'obuwangwa. Njagala okwebaza abateesiteesi b'omukolo tulungamye kwe tufunye olwaleero nga Bannakyaggwe tukakasa nti Uganda tugenda mu maaso nga bulijjo era tugenda kutambulira mu kulungamizi Katikkiro kwatuwadde Ssaabasajja Kabaka wangaala.